omusajja emiggo gyalabiddwako misana ttuku n'awummula olunaku lumu nassaayo nakawa nadde waka ssaawa 2 ne bakugamba zigenza owera 2 ng'ayagala yingira kyegeegwa aba ayagala ki kati ye kyalaba gwe si kyolaba kati gwe si kyolaba mwenna muli mu kutunira omuntu omu naye nga mumulabira mu ango endala olaba pulezidenti we Kyagulanyi yatuuse dde eno oli omusajja agamba kisobose kitya akyayina n'amaanyi yagamba nti Kyagulanyi yayita baganda be n'abamu bannayafuzi beri nabo n'agamba nsazeewo enda kwesimba ku Yoweri Kaguta Muki edi yawe pressure nezimukuba kati ekyakubya yawe pressure kuba yamanya nti okufuna obukulembeze kulafuubana bw'oba oli serious ng'obwagala olunaku lusolokera kumu ne bakuba ttiya gaasi nga bwe beesije mu maaso negaziba kubanga oyingidde okukola ki okulafuubana ekigifuula valid kwe kujindeetera nze agenda okuwa omulimu noŋŋamba nti diguli yange eno gye nnafuna liri neddaala kwe nakola ki kwe nayita so si mu mbeera eno mwe tuli kati nga Walukaga tannaba kumalako kusoma kati singa tamalaako ne bamunominatinga n'agenda mu parliament okusoma n'akukomyawo. Alright, ladies and gentlemen, tubanjulira Azul Tour and Travel bakugu mu kuprocessinga travel documents bakuyambako visa processing oli musuubuzi oyagala kutandika kusuubula China, Dubai, UK oba mu nsi ez'enjawulo nga America oba Canada, jangu mu Azul Tour and Travels bakuyambeko okwanguyiza visa yo, bakuyambako flight booking, ne bakugobera ne ku passport yo gw'atannagifuna, bapangisa emmotoka ez'abalambuzi, oyagala kufunira air ticket kajangu mu Azul Tour and Travel, olina invitation letter yo oyagala kufunira appointment ku embassy, jangu mu Azul Tour and Travel, ensonga zonna bazanguya, basangibwa Kyengera ku Kyengera Level 1 Room 20. Okumanya ebisingawo kuba ku simu 0700 979104 oba 0779531984. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and don't necessarily reflect the views and positions of this channel. The channel cannot be held accountable for any views expressed during this program. Kale kusema official najjo sinzira okubanga atotulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga atofuna videos ezifaanaganako bwe ziti najjo wanga ya bitundu byensi kubuuzaako ate ne kubaza okubeera nga atotwegasseeko n'olunaku olwaleero. Kale nga sinneerabira bane njagala kubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala abatutte omukisa ne musondera ku Jayden Ssente. Eno eyinza okuba ezimu ku campaign ezikyasinze okudduka mu ggwanga lino. Awo kusinziira ku update gye twali nayo olunaku olw'eggulo bategeezezza nti Jayden awezezza miliyoni 79. Baagala mmeka? Giri emitwalo mu dola gibe emitwalo ayinawo 2 egyasooka okusaba gyali emitwalo 4. Naye campaign gye twogerako ya wiiki emu n'ekitundu. So eyinza okuba ezimu ku campaign ezikyasinze okudduka nga abantu bebazeddukanyiza. So mwebale nnyo mwebalire ddala. Nsaba Katonda abangera okubanga abaddizaawo. Of course abantu bangi nnyo boogera ebigambo. Omanyi social media eno ewa omukisa buli omu okuwa opinion ye nga bw'agiraba. Naye ndowooza njagala tukkirize nti okusinziira ku byavudde mu ddwaliro ne bye bagambye ebiriwo, ndowooza bibawadde ekifaananyi ekituufu naye maybe n'ebigendo bya balowooza nti ssente zibbibwa. Buli kintu kyonna kisobola obbaamu obumulumulu naye tekitegeeza kigendererwa kyawamu.
So omuntu asobola okujja ne muyomba naye tekitegeeza nti nno ate era bali mu kulya ssente kubanga miliyoni 7.9 ezo singa babadde balya baali baddembe okujja ne bagamba tulina waataano so emitwalo ebiri sofa ejja $, mugikuŋŋaanyizza ndowooza tusobola okujja ne Christmas eno ng'esatu oba ena gyonna nga tugikoze eki nga tugikutudde Jaden ono nze ndowooza nti yali ddoboozi lya Katonda kubanga yali asazeewo asirike naye out of the blue n'akyogerako awo mu ngeri ey'okusaagasaaga era abannemu piikinga so ajjo wadde press conference okwongera okulambula byadde bingi bye bayogedde steps zalina okuyitamu naye abyadde mu press conference kasi jala just kubawaako ndowooza genda kupaaka essente ompeeko ne Jaden ng'ayogera okuzzaamu abantu amaanyi then tukomewo. As of today, December nga 9, 2025, sente ziriwo ziri obukadde 7,900 mu emitwalo 7. Okay, agenda kuddamu. Ngenda kuddamu tene waggulu. As of now nga wentudde wano sente zemmanyi ziri obukadde 7,900 mu emitwalo 7,900 mwemu. Twongera bagamba bannayuganda nga Anti Zubeda wabagamba sente ezo mutuweereza tegula yadde akatunda k'omulwadde wabula bagala omulwadde be bakola ki be bakatuwa. Tulina emitwalo 7 tulina obukadde 7,900 mu emitwalo 7,900 mu nnusu emu n'obutundutundu 0.8. Lwaki tulina 0.8? Waliwo abantu abadde baweereza ssente okuva ebweru nga tuzikonvatinga mu shillings za Uganda tufunamu obutundutundu. Mu dola tulina emitwalo 2,225,224 n'obutundutundu 96. Nyongera kwebaza bannayuganda bayimiridde ne Kayanja muganda wange mu kaseera akazibu kano ke tulimu. Era nyongera okubasaba tebamalaamu maanyi nti tulya ssente zammwe nedda bambi ssente weeziri era bwe tukwatira ewamu Kayanja agenda bba bulungi nga we yagambye we are not doing it for his own but for the country at large. Sibye mutya mwasize mutya asubire muli bulungi. Sinzira wani ku TMR omulwadde wammwe ow'ensi yonna abannayuganda bwe basondedde obuki obusomyo. Njagala bategeeza nti musondedde obusomyo kati ali mu mbeera ki nungi osawo ba TMR bamuyambyeko okudde ki engulu era nga mbeebaza mwenna abatukwatidde ko have had a lot of people abazze abalala bakubye amasimu abalala nfunye sente z'abannayuganda okuva e Butambala Rukwingiri Dubai n'ensi eziranye bannanyi sente z'abannayuganda nzifunye mu buli nsonda so njagala obakola ki beebaza. Yes, and I want to thank the doctor. Thank you very much. Mani, tula ofuna treatment is no ways. So I had someone young ambie umwana oyo bamutwaleko Mulago ambaye mbaddeyo kumala emyaka 2. So inalowooza nti sibanga yo nali nkoze eki. Manye ebyayo bikola ki? We bikola naye kati twaga tugezeko ne ku bya TMR, right? Tulabe bikola ki? But so far the experience is very good. Thank you. I think is going to. So, on Sao doctor, yeah, never know yet. These are my friends. Now, here we work as friends. Yes, my friends. We want to yambako kolachi. Okudde ngulu na Uganda. Nenga nebazanyo all media teams that have been here. Zino media team banayi banobo n'abantu bola bawanino press conference bebaza nnyo kitu mukitaddemu amaanyi singa badde muyimbi singa temuli bangi bwe muti yes naye mundaze nti mnayi ndi muladde wa mu amaanyi nnyo Kampala wano so mbebazizza nnyo obola bande tugenda bawano transport bajjidde bweriti so mundaze omuki wano so akarobi kakamira Fai kubaza abantu nabo. Sunga msati ya white. Yimirira. Aloza buno bwe museeing. So tube baliza ddala wani ne dwaliro banayizi nadde sirimanyiye. Liriko price discrimination.
bw'oba mwavu tolikola ki tolimanya so obudde buno nagaggawaddemu kati ovola bandimanyi era n'abatalimanyi mwena nja kubategeeza TMR tuli wano eno naalya yes era nga bannayuganda mwena bali half Ugandans from diaspora banyambyeko nina n'abapadde merchant code bagimperedde bwere ne baŋŋamba titugenda kutemako yadde ki 10 yes bannayuganda kuteereko ssente yes so medical reports ne teams ebisigadde reports ezo tujja bazi tuzikola ki tuziproducing mpola cause we have promised some funds from very many people bagamba nti nze bwendabira ku kipapula obukadde mbukoze eki nga mbuleeta so sawa yonna Dr. nga wagambye ajaba abawa kuki ku bipapula wabula tujja gabako ebyo ebikkiriziganyidwako mukitegeera yes tugenda we shall only provide those papers that we only have consent about it yes cause as a patient and as a medical institute as a patient and a medical institute there are some guidelines rules kwe batambulira nti empapula ezimu tebalina zikola ki kuziteeka mu media olw'okukuuma privacy y'omulwadde wabula kati wano ebyatuuse omulwadde yaluzinze privacy si kulwange nzekka wabula kulw'abalwadde abalala bakola ki abali eyo yes I'm not doing this thing for my own yes nyo nkikolera abalwadde abalala bangi abali eyo just obalaga nti kikola ki kisoboka yes thank you kale ekyo bwe kityo bwe kirimbaniriza ate update eno wetukolera round up ebyo bigenda mu maaso nga bitambula tutambulira nnyo mu nnaku zino mu bintu ebyakalulu ebigenda mu maaso ng'abantu ku mitendera egy'enjawulo bagenda mu maaso kubeera ng'ate bawenja akalulu agera oba nga bakabatuusa mu ntebe ezo ze balimu ku ntebe nene ey'obukulembeze bw'eggwanga bakyagenda ddala mu maaso kubeera nga batambula era ng'olunaku olwaleero Yoweri Kaguta Museveni alaga olaba wano okay Frank Buliira agenda awummudde omusajja ono awummudde mu kalulu kano Mugisha Muntu aliganga ne Mayuge Robert Kyagulanyi Ssentamu ali Kyenjojo ne Kyegeegwa Yoweri Kaguta Museveni ali Masindi ne Kiryandongo Arua Sitene Arua Kasibante gyali wa NPP Buheju Shema ne Bushenyi ne Ethan Nandala Mafabi gyali then Yumbe Mubarak Munyagwa gyalaga Kiruhura Ibanda ne Kazo ate Mabirizi gyagenda okubanga atambulira olunaku olwaleero wetugenda okutandikira weewo ate ku byabaddewo olunaku olweggulo badde ngenda mu maaso okubeera nga ate empita ayitamu ebyo byabaddewo olunaku olweggulo nengwa ku vidiyo ya DJ Nesta kakati DJ Nesta abawuliriza Star FM wano mu Central oyinza okuba nga linnya Sipya yali DJ ate nga football commentator kakati yatambula radio ez'enjawulo then namala n'agenda n'akola radio ye mu bitundu ebyo 40 kati mu biseera bwe yabeerera e Kampala wano yali DJ so once ne waba biseera ebisinga nga beesanga ne Kyagulanyi ng'ono DJ ate ng'ono muyimbi so baabadde beemanyi naye ku nsi kuno ng'okyakozesebwa essaawa yonna omulimu gusobola okwegezaamu kutuga kati Claude Block yasembyo Kyagulanyi badde alina okuyingirira ekibuga byonna nga bitabuse bayita RCC nti jangu RCC already akimanyi nti candidate Kyagulanyi yajja kati oyinza okugamba candidate Kyagulanyi yabadde tamanyi nti oba RCC anajja n'amwenganga agenda okutunulanga gwaliko RCC azaamukola ki amumanyi kati RCC alina okumakinga sure nti ebiragiro nga birina okukolebwa bwe birina obbeera naye ate taagala kukikola mu ngeri gy'oyinza okulowooza ey'obukaawu kubanga ate ono beemanyira n'okumujjukiza yamujjukiza nti gwe nkumanyi twayimbanga ffenna awo nalabidde nti ebiseera ebimu omulimu gusobola okwetugira so myoka vidiyo katono awo ate tukobewo tulabe wali oyimba nange sikyo so what I'm talking about I know okay I grew up with you tosobola kuŋŋamba compromise your right kakatika I'm not doing anything wrong goli RCC oyina kubeera officer of the law oyina kubeera public servant lwaki gwokola omulimu gw'aba security officers
The concern, if the concern, wait. So, just a minute. No. Traffic jam is a problem. Where is it coming from? Where is it coming from? We want to have a bigger problem than what? Yes, we have created a solution. Where is the problem? Understand the problem so that you can get a solution. The problem, no, listen. The problem, my brother, is the police is illegally blocking a presidential candidate because they don't want me to talk to the people. Okay? Don't tell me anything to compromise my rights. No, these are officers of the law. They studied, they know. They're just acting with impunity. When they give me money. Awo nno bwekityo bwe kyabadde naye ebyabaddewo olunaku olw'ejjo nabibawadde mu show gye tukola akawungeezi byabadde bingi. Oyinza okugamba nti Kyagulanyi olunaku olw'ejjo teyakoze lukuŋŋaana lwonna. However, bw'otunulako mu statement ya poliisi gye bataddeyo akawungeezi ak'olunaku olw'eggulo nga bannyonnyola ku byonna nga bwe byabaddewo. Ekisooka baatunnyonnyodde okuva wano mu katawuni kano era ne bategeeza nti no today 9th December the new presidential candidate was scheduled to conduct campaign activities in Tolo sub-region. Prior to this preparation, meetings were held within the coordinators of NOP campaign program, during which routes and venues for campaign were agreed upon. In the final meeting held yesterday, it was resolved that the candidate would enter the region via the Chihula Ranwanja Kihunge Road. Ekkubo eriri mu kukolebwa bali mu ddikola bagenda ddikuba chorus. Exiting through Halubaho in Fort Portal since the NRM candidate was in Kyenjojo. Bw'otuuka mu kana akatawuni k'Ekihula oba oyingira Kyenjojo nejjukira President Museveni abadde ali mu Kyenjojo so nga ndowooza tebaagala bawagizi bano bakubagana aboona abali ku kkubo ali n'aboona bayita ku kkubo lyerimu okugenda okulaba candidate waabwe. So ne bagala tukole diversion ono akozese eno aggukiremu mu maaso. Now bakugamba nti however he disagreed this route, resulting in a 1.5-hour standoff with security personnel at Kihula Trading Center. Utwagambye ko yamaze ebbanga awo ng'agezaako okubuuza lwaki muŋŋaana okuyita wano. Ne bamugamba mu maaso eyo waliyo President Yoweri Kaguta Museveni. Upon reaching Hulabaho, he insisted on proceeding to Fort Portal town contrary to the agreed route. This led to another standoff lasting approximately 30 minutes before he eventually proceeded towards Bunyangabo. Waliwo yegundi ey'okubiri bwe yagenze ku kikubo eky'ettaka. Okay. Where he held his campaign rally at Butiisa Playgrounds, at which I think this is a contract yagikolodde. Kubanga bwe yamaze n'adda wano Bunyangabo wano we baamukyusirizza okudda ku kikubo eky'ettaka ate bwe yatuuse nga alina okuddako emabega so mpe kiriipu eyo bwe yaviiridde mu kikubo ekyo naddayo mu maaso bwe yakkiridde mu kikubo ekyo ng'akivaamu diversion gye yasanze mu kkubo. Kaati ngaawo yabadde alina kudda wali olukuŋŋaana lwabadde eri kubanga originally singa tebadde tebamubulookinze waliwo mabega wabadde adde alina kuyitira wano mulina ekkubo ne bamwetoolooza eri bw'ati kakyeza aba bakugeri yabadde wakuba olukuŋŋaana yabadde alina kukomawo ate ayite wano agenda akuba olukuŋŋaana ne bamugamba weeyongereyo mu maaso. Kitegeeza nti olukuŋŋaana lw'e Bunyangabo n'ata yabadde alina okujja adde bw'ati ne bamugamba nedda just proceed odde e40 tuddeyo. Kitegeeza nti olukuŋŋaana olugamba lwe bagamba nti yalukubye teyalukubye just yafunye mukisa kukuba stop over. Bwe tuli awo his next scheduled campaign was in Hulongongo, Kabalole. He again diverted towards the central business district upon reaching Ibonde.
jjukira wali we bamutuusizza mu katale nakkirira nga yambuka mu nsozi kati n'asanga junction eyasembyeyo nga bw'ava awo alina kudda mu Fort Portal eno okategedde bulungi nawo n'asangawo diversion eyaki ey'okubiri awo poliisi we yasoose okumukkiriza okugenda ate neemala neemubulookinga so netumaliriza nga stand off eri eyabaddewo wali okumulemesa okuyingira district town eye Fort Portal yamazewo ekiro kiramba nina Lawrence akkirira ndabe tumale ekiwaluniko kino. A standoff between the candidates and the street persisted until 7 p.m. when he was escorted to where he will sleep. Kale, tugende n'ekyo. Lawrence, embeera bwe yabadde olunaku olw'ejjo sombulize ku bantu. Abatulaba ku Saimo official ekyali likaapu oba wagituuma linnya ddala. Amanya gaano gakyuka. Naye tuba recaping of course political events ezigenda mu maaso. Mbuuza ku balabi baffe abatugoberera ku mukutu guno. Sebo nawe nenkwebaza olw'emirimu gy'okola okutuusaako bannayuganda information. Nasemba okuba wano ndowooza Kyagulanyi lwe yali e Masaka. Twasemba okubeera wano. Twasemba okubeera wano. Pulogulaamu eyo yatambula nnyo. Abantu baagiraba. Abantu baagiraba nnyo. Nafuna amasimu mayitirivu. Amasimu mayitirivu. Kakati mu pulogulaamu eyo twayogereramu ebigambo byali bingi. Ne wabaawo ebyanyiiza ab'NUP, ne wabaawo ebyanyiiza aba DF. Ne wabaawo ate ebyasanyusa ab'NUP, ebyasanyusa aba DF. Kakati oli reaction ye yasinziiranga ku katambi era katambi kyakatambula. Era nendabanga ekiseera kye tulimu kizibu nnyo. Political tensions ziri waggulu nnyo. Abantu oyogerako akagambo katono nnyo. Oli talinda na kuwulira mboozi yonna nga bw'ebadde analysis gy'owa. Ate kati nze nkulimbe olunaku olw'ejjo nga ndi mbadde ku mboozi ya Walukagga. Kati I make reference ku mboozi eya General Ashande. Kati mu kugezaako okunnyonnyola obuzibu obubeerawo mu kugatta empapula ennyingi ofunemu olupapula. Nendabika nga kakkanya. Ng'okakkanya ani ku bombi? Ate nga nawe bw'otunuulira akatambi ekyamazima ky'obadde okola. Era ng'olabikira ddala nga Ssekikubo ye yakutumye. Kati adagika n'abangeri gye bali mu kuvuganya. Ne Ssekikubo akanoonya ogenda okulaba nga akatambudde nnyo kubanga naye anoonya tuulu yakuba ki? Kituufu. Era mu mwene embeera nina kye nayize. Esooka abantu bateeka ssente nnyingi mu kalulu. Antegedde bulungi. Era bye bimu ku bizibu ebitutuusa wano. Kati mu kuteeka ssente nnyingi mu kalulu osobola omukozesa ensobi. Kati ab'amawulire mu sizoni eno gye tulimu tulina basoba nnyo ekigenze ewala okusinga betwogerako. Era osobola n'okumanya kati ono anyiize kubanga alinayo bangi abamukola nga nze bwe ndabika bwe nakoze eki. Kati nze nino ssala. Ye tali mu position yesala. Kuba ye ataddemu. Eri ewaabwe bali mu lutalo. Fene waffe tuba twogera ku mboozi ya General Ashande ne Ssekikubo. Tunyumya amawulire. Esemba buli bali mu lutalo. Olwaddala. Era nange kye nalaba n'ekululi nti mulimu abantu nga bali so much serious nti ku luno Museveni agenda. Kakati bw'obaleeterawo analysis endala yonna n'obawa thoughts endala ze balina okwefumiitirizaako bakulabira ddala ng'omulaba asembayo. Era nalabamu abagoberezi bo abakugamba nti naye Saimo lwaki
oleeta abantu abakkakkanya struggle. Nengamba bulijjo Saimo ali mu struggle. Andi kati amawulire gano galina obuzibu bumu nti when you communicate message gyo communicating efuna bannyiniyo Yeah. kati bannyiniyo ne ba attachinga yo message to you kyoyinza obuteyawula nakyo ntegedde bulungi. Ekyokubiri mu kalulu konna ganamule tegatandikidde wano gatandikira Bulaaya. Media companies are forced to attach to groups for visibility. Era eri ebweru tekiina ngeri. Ontegedde bulungi. None Kenya twali wano mu kalulu ka Ruto ne Odinga. Citizen yagaana okulangirira Ruto. Ngeri KTN yamaze dda. Nga percentage ya Ruto ku Citizen yali wansi. Nga ku KTN olaba birala. Akalulu akasinga ndozo okubeera ku pressure ke ka Donald Trump ne Biden. Wali wera okubi kali ka Donald Trump ne Clinton. Ngolaba wakati BBC ne CNN buli omu ali mu kuyisaawo ye. Ndoza CNN yali ya Clinton. CNN ndoza kiyakola kwali kuteekako kala awangudde ne bakivaako. Nga interest. So mu mawulire that visibility you need to side mu ngeri ey'amawulire seeyo obuwagizi n'ey'amawulire kubanga when you don't side you end up siding. Ekyabantu kibatamanyi. If you don't side you end up siding and the problem of siding when you've not sided ebikuvunaanwa tebiba bibyo. Ate nga mawulire kinyuma okuvunwana byowategese kibi nnyo okuvunaana byotaategese. Kanjala tutandike embeera nga yabadde olunaku olw'eggulo oli ajja kubuuza amaanyi nga mangi ennaku zino agolesebwa mu up country bw'ogageraageranya ne bwe kyali luli. Kati ngenda zinga eno nzinge ne bwe kyabadde mu bitundu by'omu mambuka Kyagulanyi na gye yayise olaba nga amaanyi mangi agateerwamu kati okusinga nga luli kuba luyalekebwanga n'atambula n'abantu n'akuba campaign mu bwalo ng'obutambula bulungi. Akalulu kyendowooza ebiseera ebyo kaali kakyali kato kati kakuze. Akalulu kakula. Tokimanyi nti omuntu musobola ogenda mu kalulu ng'alina ebitundu 10 ku 100. Kyonna gwe nabadde nkigamba. Bwe mutambulako ne mutambula ogenda okulaba ekisajja kikuleetera nga kirinnye kituuse mwana. Nandi ze kaavu yange ey'omulodi yatandika bweti nga bw'onnyonnyola. Bali mwezo yawanika nakka omulodi n'amuyitako. Kati nze ndowooza bali atippa bwe bati. Bali ku level. Olw'ebintu ebyenjawulo candidate byajja akola mu campaign ne bimuwa vibe. Kakati NUP enkola yaayo yakukyamula bawagizi. Emmotoka egenderako nga Danny Magiki agamba Bobby. Tokiyita ekyokuzannya ekyo. Anti kisitula n'omuntu abadde asiika kabalagalawe nga tabiriimu. Kikutambuza mayiro n'okijjukira bujjukizi nti banna. Wano ndiwa. Waliwo omuwala yali anyumya ku TikTok awo nti ye leero lwe yategedde nti bulijjo ali mu struggle naye nga tamanyi. Kyagulanyi lwe yagenda emukono. Omuwala agamba nti yali ne bbaawe nga bagguddewo edduuka batandise okukola. Bobby n'ayitawo. N'agamba bbaawe kaŋŋendeko wano male okulaba ku Bobby bw'ayitawo. Nti kale naye yanguwa. Omuwala n'agenda. Agamba yeekanga awalampye booda. Booda neevuga n'egenda. Agenda okwekanga nga atambudde mayiro eziwera 2. Najjukira nti naye bannaye nabadde nzigulawo dduuka. N'agamba owa booda owaayi. Owa booda oddawa.
ko buda nti nze ndi mu struggle ngenda ko muwala nti nkomya wano nkusasuleyo mmeka nti tutompa struggle okwoyera gwe wogikola ki nze kaneyongereyo gwe kasita okomyawo kakati ekinyegenyege ekyo kigenda kikola kye bayita agenda setting mu mawulire wasoma agenda setting nti amawulire gasobola okusalawo bye mwogera mu katale bye mwogera mu salooni ne bwe muba mwesisinkanye mu trading center baaniriza basebo ne banyabo amakubo ga Uganda amabi gamenya omukazi okugulu mbadde ndi awo ne bangamba nti n'obulema bali mwezi obwava kugulu okwo luli omukyala yali agenda kuzaala era bagamba nti bafiirawo ogera kukwera ku 772 amakubo ga Uganda ogogerako ki otyo kakati jjukira tuli mu kiseera ekya new media new media ye social media kakati abantu bangi amawulire gaabwe consuming patterns zakyuka abantu yes of course ku mainstream bagendayo okufuna ebintu ebirimu substance naye amawulire ge bayita breaking news ati bagendayo ku how do we call it okakasa obutuufu bw'ebyo naye social media bawa kye bayita breaking news kati mainstream zaffe tezikyakolerako ddala breaking news kakati new media eno nayo agenda setting theory tegireka mabega kati NUP bangi ku mikutu egyo abatambuza ebintu nga bwe bibadde ewalala kakati vibe eyo ogenda okwekanga nga neeri gye mubadde mulowooza nti omusajja tayinaayo buwagizi nga nabo babeera ku masimu bwe bati ne balaba vibe kikava akantu ka hoteri kakasaasanya Uganda namba negundi kaaliyo ekalenga abantu babanga bakiraba eri nga bakikola nabo ne bagamba wasula wantukeera ku hoteri kakati vibe eyo ogenda okwekanga ng'ekinyegenyege kiyingidde ne mu societies ze mubadde mutwalanga ezitannaba kuba contaminated olw'amaanyi ga media kakati toyinza butafunamu ntengeero naddala ng'oli mu byabufuzi kakati omuntu eyeesimbye ku bwa memba bwa parliament mu kitundu gy'abadde amanyi nti NUP teyinaayo maanyi ati se NUP ng'oli agamba ewaffe opposition togireeta ate agenda okulaba n'awalala gy'abadde alowooza nti teriiyo nga bajaniriza mu maanyi tayinza butafunamu ntengero n'agamba owaayi society yange sigenda kukkiriza ebeere contaminated kuba oluusi abantu bafuna kye bayita complacency ne beesuulirayo gwannagamba nti nze namala dda kakati oba okyali awo mu nze namala dda kati ate raba omwana bw'aleeta omuliro omupya oli munnabyabufuzi w'erira ogenda okulaba nga Kyagulanyi azzaako okukuŋŋaana gaggadde erira gwe n'eggulu muvuganya ekisooka mu nkulaakulana y'ebitundu yes gweggulu ogamba nti bwe nzikiriza ekintu kino ne kiba omusajja ne mmala mukkiriza n'ayisa muno procession n'agenda wali kulaali ebigambo by'anaayogerera awo biyinza obutandeka kikimu kakati nga munnabyabufuzi omuddugavu bw'aba ekimujjira mu bwongo nti tubeeko kye tukola okulaba ng'abantu baffe tebabeera contaminated mu bufunze luno olutalo lwakukuumira abantu baffe we babadde baleme kuyingira mu bintu oli ku muzigo ne weetoola banneiba babiri bakyala baabwe bambala empale gwowa mugamu mukazi tayamba tava mu ggomero awo olina kusengukawo bw'oba toyagala mukazi wo naye ayiga ebiriwa biri kakati reaction zino
nze mu ndaba eyange emu ku factors ezibireese yeyo Bobi Wine gyagenze nga kisuubirwa talinayo maanyi ate abantu ne bajja mu bungi. Tomanya bantu abo bintu bye basigadde boogeraawo. Jukira ennaku z'akalulu ziggwayo tutuuka ku lunaku lw'akalulu. Omuntu mayindi ye bwe yeefuula omulundi gumu nga tokyalina opportunity emuzze eri gye yabadde amukuumidde eyo n'atafuna bubaka buno yaba asinga. Era nsuubira nti gye tulaga mu maaso ebintu eby'ekika ekyo bigenda kweyongera nnyo kubanga oluggwa tetutubaala kati oluggwa luba lugenzi oli nga Ssekikko wentyewo akasajja nkoze eki nkawonye kuba tekalidda ate engeri gye baba tebaabaddeyo ye bw'ayisaamu eggaali ndowooza mumulaba ne wano teyayiseewo. Waliwo eyali annyumiza munnabyabufuzi mukono eyo Kyagulanyi bwe yalemererwa namulaba so kakati jukira akalulu ka Uganda mwebale kuzira Kyagulanyi yabadde amanyi eno gyazze agenda funa namungi w'omuntu naye yazze ku kkubo nga tali amuwuubira. Kati ate waliwo omulala eyagamba abalonzi be nti nze ndi mukwano gwa Kyagulanyi twayogedde n'agamba muganda wange sijja kujjayo kuba lukuŋŋaana eyo fene Kyagulanyi tuli tuti kyova olaba teyazze kuba tuli tutya bwe tuti. Kakati kano akaseera kali volatile nnyo. Statement yemu esobola okwonoonera akalulu. Kati oteekwa okugezaako okulaba kati this is a matter of survival. Bali okimanyi nti nno abantu mu byalo waliyo omukulembeze nga n'ovumwa tavumwa nga nawe mwesimbeko tebasobola muvuma kubanga omala omuvuma ogenda kuddawo. Yes. Akasujja ne kajja ne kamuyisaamu nga nammwe mulaba ne mugamba ne mubala lunaku lumu bbiri nga temuwulirayo nga talina kyeyali amukoze nammwe ne mutandika. So okuddayo ku mulamwa nti ebintu ng'ebyo kyayongera okubiraba okwewala okukontaminatinga ki embeera. Kyova olaba ate Kyagulanyi mu bitundu gy'alina amaanyi NUP baayo abakutte kaadi bangi balangazze ng'abaakasibira embaale balowooza wano ffe twakola ki twamala. Balinga NRM mu bitundu biri era abantu abo bwe wajjawo munnabyabufuzi oba wa independent n'aleeta amaanyi ogenda okubalaba nga nabo bazuukuse akasattiro nga batandika. Kitegeeza nkola ya bulamu kubanga teri balonzi be wazaala n'oteekaawo nti bajja kuwagira ku ebbanga lyonna. Ekikubisa campaign nti omulonzi asobola okukyusa mayindi y'obudde bwonna. Era kyova olaba nti mu bitundu Kyagulanyi byalinamu amaanyi kati nga mu Central Region ab'NRM baamu abasinga bagamba poliisi nti tusaasire tokuba omusajja ayitewo bulungi agende mirembe neme kusigaza wano kivumo nakwewozaako bintu bye saategedde. So political dynamics bwe zityo bwe zigenda zikola ki zitambula. Era Kyagulanyi azituprepare himself paka nga 15 teri kumulekeramu eyo yembeera mwagenda okuba nga atambulira. Nga tuva ku nsonga eyo according to my observation Kyagulanyi agumyemu
okwawukana bwe tubadde tumumanyidde singa tebadde mutiitiizi naye okwawukana ne wabadde atambulira tumulabye kati nga n'abasika yatandise obbambala mu kisanja eky'emyaka G5 abadde ayogerwa mu kwagala okumugeraageranya ne retired Dr. Kanokiza Besigye abadde ayogerwako ng'omuti Kyagulanyi naye mu kalulu kano tumulabye emirundi mingi ng'abakonflotinga waalaba nti kisusse kimaye bw'okirabyeko. Nze ate ndowooza nti tatandise kati has been like that ne bwe weetegereza scenes ezaali mu kalulu ka 2021 omanyi omuntu bw'asalawo n'akeera ku makya nti ngenda kukola ekintu bwe kiti n'akisalawo obwongo bwe buba tebukyalowooleza wamu nga mmwe abali awo waabadde era kyovulaba ba motivational speaker bakugamba nti bw'ofunanga idea yo gigobeeko nga tobuuliddeeko muntu olwo kaseera olina okugoba ku nsonga abantu bagyekanga bweka. Yes, kubanga bano bo byolaba muli bo si bye bakola ki tubadde wano n'omusajja tunywa mwenge gwaffe kati tewulira agamba mbwa kakati ayagala kwesimbawo ku bwemupi awo baba bakuwa ebintu ebikumalamu amaanyi ekirowoozo kyo ne bakuwa example y'ababaka bagenze mu parliament naye kati nga baavu bannabo omusajja ono kati ne bagikuwa n'ogamba naye kakati kyovola bakugamba nti mu byobufuzi tebibaamu muto gwe wogambira nti obiyingidde gw'ovuganya naye ye takulabanga bano abalonzi bwe bakulaba kati mmwe mudde eno ne mugamba omusajja ne bamukuba omukka omusajja ne kati mmwe oli agumukuba ye byalaba mwe si bye muba mulaba ye alabira ddala omuntu ali capable musuuza ekintu alina kyakutte kyalwanira kyova olaba bannabyabufuzi abagezigezi afuba okulaba nga abamwesimbyeko basetolinga ensonga nga bukyali n'ayita mwani opposed kuba tomanya munnange tomanya akalulu otabadde kakati Kyagulanyi si ye Kyagulanyi oli kakati ono ayagala buyinza ate akulaga nti obwongo bwe bwonna teri kintu kigenda mu distractinga ku kiri kyakola ki alina abantu bamulaze nti nno kati obugumu bwaliko naki kyova olaba nti tebayinza kumupampalinga omusajja mumuleke ayogere n'abantu atambula ddewuwe kati gwe bwotyo bw'obiraba okimanyi tino bukyanga gundi eno etandika okuleka Sande gyendowooza nti yandibadde gazetted for resting officially tawummula akabonero ka muntu ayagala bukulembeze era ye byagoba kati gwobeera tobimanyi kuba ayina ye byalaba gwe byotasobola kukola ki kulaba so n'oli gwavuganya naye ekiti mwamulabira gwe ate si mwomulabira ffe tumulabira mu kiti gw'omulaba omwana waffe Kyagulanyi abadde wano ayimba obuyimbi muleke nawulira Sheeke Kitinga agamba nti ffenna tukimanyi nti President Museveni agenda kuwangula akalulu kano lwaki taleka Kyagulanyi n'akuba enkuŋŋaana ze kuba after all tasobola kukola ki awe baali bamutwalira mbirimbiri endowooza naye kakati oli ye gwavuganya naye yatunula bw'ati y'obuyinza abumanyi era byalaba mwe si bye muba mulaba kati gwe otunula bw'oti n'olaba akubye olukuŋŋaana lwagenze kati ki ekibadde naye oli gwavuganya naye ye ekibadde akola ki
akitegedde. And by the way, nga tumaliriza ensonga eno, ebibiina by'obufuzi birina enjogera wano. PFF, simanyi PFF kirina. it is Freedom Party. Freedom Party, PFF. Bwegamba mbadde sigigobereranga. DF egamba ki? eri happy people. DF happy people oba New Uganda, something of a sort. Mu kiseera kino happiness ogijjawo. Anu because bakusuubiza future. Wakingambye ekyo. Nti omanyi kitegeeza oli nga people power agikuba. NUP. Oba ntegeera nga buli omu akikola. N'aleeta ne kana akaaba kyolika nga netwero wa bagikuba. Katutandika okugamba nti batandikira ku kigambo. Ne kigenda nga kikula. Kati you have to get ze bayita counter measures. Atula anategeera shena. We are not supporting violence. Afe tukuwa analysis. We are giving analysis. Lwaki abasajja bafunvubya ne baluma amannyo. Era naawe ali mu struggle. Era kino kikwongera maanyi nti kyoliko kiri serious oba abasajja. Era bannyonnyole bulungi omanyi abantu ebintu olumu babitaputangiri. No, lwaki ugamba ekyo nti omanyi si buli information terina kujja direct nga bw'oli. Olunaku omuntu omu lwakuwa attention kibanga muntu omumotoka omugagga abayitako nga ye busaawe ndabirwamu zibeera waggulu. Bw'oba oyambuka nasse endabirwamu ako kabonero ne bwajambusa nga takubuuzizza. Oba ontegeera. Kubanga ekyamazima teri bukulembeze naddala wano mu Africa bw'osobola kufuna ku silver plate. Ako ge mazima. Tebuliiyo. Ate nno South Africa yokka gwe buuza Donald Trump ajja kunnyonnyola. N'essasi lyamuyita kutu liba mubaka ku mutwe. Yali agenda. Kyabuntu bw'olaba muntu munno nga bamusikaasika kati ekyo kyabuntu naye si kyabukulembeze. Olumamiro gwolaba gwe basikaako aba olumamiro bamusika leero ogenda okulaba enkya omusajja azuukusa. Anti omwana yagamba bakuba Bobi Wine emigga eggulu nga bw'aba ye yebakamu aba ali awo omusajja aba yakatuuka ewaka nassayo kaposita k'ennakawa omwana ate bwe yamala ennakawa wano bamwekangidde ayingira Kyegeegwa. Kitegeeza nti yasimbudde essaawa 9 ogw'ekiro ewaka. Alina kyagoba. Kakati omuntu alaba gwe baakubye emigga eggulu kati kino saatweteke mu ngatto. I'm not saying that we are supporting. Omusajja emiggo gyalabiddwako misana ttuku. N'awummula olunaku lumu nassaayo nakawa. Nadde waka ssaawa 2 ne bakugamba zigenza owera 2 ng'ayagala yingira Kyegeegwa aba ayagala ki? Kati ye kyalaba gwe si kyolaba. Kati gwe si kyolaba. Mwenna muli mu kutunulira omuntu omu naye nga mumulabira mu ango endala. Olaba pulezidenti we Kyagulanyi yatuuse dde eno. Oli omusajja agamba kisobose kitya akyalina n'amaanyi. Bano bemmanya bakira mu by'okugula n'okutunda ettaka n'amayumba bo beesigwa be batakusiba kiwani. Connect Properties be bakuyunga ku maka gag'olubeererako ne kole n'ekibanja mpola kati beeyune munywanyi. Tusange ku ofiisi zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliro gw'omusanvu ne Nansana ku Mastowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro gw'okubiri oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo. Connect Properties. Kakati so kakati olaba
we are not condoning violence. Tetugamba nti violence nungi. Violence buli muntu agivumirira. Naye ensonga lwaki NUP kyerimu ekiyita struggle wali weefumitirizaako tuli mu struggle. Akagamba ako mu Luganda okajjayo bulungi kategeeza kulafuubana. Kakati gwoya abaakaleeta bo baali bamanyi ekyeza abakulu b'NUP bagenda okukuba mu nteekateeka zaabwe baabimanya. Babimanyi bulungi. Golooza waliwo ekipya ekibatuukako kye batamanyi. Naye tebaagala bagamba kubanga mwali mujja kutya. Bo bakimanyi nti kuno kulafuubana okufuna ky'obadde tolina. Kati okulafuubana kwonna kabe musajja mulimi ng'alafuubana okwejja mu nvuba. Ayinza n'okubojjebwa emisota ku makya ng'akeera okugenda okulima ssaawa 11. Okulafuubana kwonna kubaamu enkonge n'ebikko. Era toddaawo gwe n'olowooza nti gw'oyagala awatali kulafuubana kwonna mu nsi. Kuba amateeka g'obutonde ebirungi byekweseeyo wala kyovula bagolodi bamusima eyo ewala. Naye ebintu ebitalina mugaso byo bibeerawa. Era ne ba candidate ku side kuliko 7. Naye ku 7 ogwo awali okulafuubana waliwo ability nnyingi. Yes. Kitegeeza nti omulamwa guva mu kulafuubana. Guva mu kulafuubana, bw'otalafuubana tofuna. Kakati gwe ali eyo emmeeme ereme kukwennyika nti basayimu bali awo boogera bawagira abatukuba emiggo. Olaba bw'oyagala okujja mbuyinza amasasi gaabayitanga ku mutwe. They didn't know nti balituuka ne Kampala. Ne baagala tuyingire okulafuubana kuno tulabe okukomya. Either kulafuubana oba kufa. Bw'otalafuubana ofa. Ekyo nno nga tumalirizawo kinzijukiza ekigambo Bigirwa kye yayogera. Bigirwa yagamba nti Kyagulanyi yayita baganda be n'abamu bannayafuzi beri nabo. N'agamba nsazeewo enda kwesimba ku Yoweri Kaguta Muki. Edi yawe pressure nezimukuba. Kati ekyakubya yawe pressure. Kuba yamanya nti okufuna obukulembeze kulafuubana. Bw'oba oli serious ng'obwagala olunaku lusolokera kumu ne bakuba ttiya gaasi nga bwe beesigye mu maaso. Ne gaziba kubanga oyingidde okukola ki? Okulafuubana. Kale awo muzikirize bane tuveewo. Kakati olunaku olw'eggulo amawulire g'okuwanduukulwa kwa Mathias Walukaga gatandise okuba nga gatambula. Honorable Sseggona yafuniddwako ku ssimu ng'ali mu constituency awenja Kalulu. Era n'atugamba bw'ati. Babingambye eno gyendi mu field. Are you happy for Why that? should this come through my mind? Sinaba kulayira. Kyalwana n'abasigaddemu. Kanwane mpangula abasigaddemu. Nze najja kuwangula bonna abali mu Busoga. Baagala kudda mu bya munnange. Honorable Sseggona, abantu bagamba nti you may be behind this okuba badisqualifyize Walukaga. Abantu gwo bakiikiridde. Erinnya lyange tebalimanyi. Please, sirina budde bw'ebyo. Mundeke nnoonye obululuze bwe najja okunoonya. Naye muganda wange bwe naaba amaze obisoma nja bikomentingako naye yennyini nja mukubira akasimu twogere naye. Era nkyalina obuvunaanyizibwa gy'ali nga obukulembeze we. Temuziza mu biboozibozi ebyo ebitabangula abantu. Ne wagamba abantu basome tebawulira. Nakola statement eri jeno ng'omukulembeze. Onsuubira nze okukulembera abantu ne mbagamba temusoma. Kati obaka ki bw'omuwa munno mu mbeera ng'eno? Nja kumukubira essimu njogere naye. Yagambyeko ye tayagala magezi gange.
kisoboka kuba munnayo oli mukulu we kali bw'anaaba agasabye ye mukulu wange mu myaka naye ndi mukulu we mubuweereza bw'anaaba agansabye enamba yange agiina nange ye ngiina tujja kwogerezeganya naye temumuyeeya oba kiri fair okumuyeeya bibaddewo naye temumuyeeya. Can this contribute to your success again in Ofuga Nabusiro East? By God's grace, I was slated to win. Okay. So I don't talk about percentages. Okay. Yes. Obugambo obusemberi banabo abalonzi be Busiro East. Basaba batemba nonde kubanga omulimu gwabwe ndi faithful gye bali ndi mwesigwa gye bali. Okay. Ate omulimu ngumanyi. Kakati ebbaluwa eno baagikola eggwengako lwa nsonga eno nti bw'ogenda n'ogifuna kasita toweniroolinga oyinza okukyusa gw'abadde ali mu kulunda enkoko n'ogenda n'otandika okwetikka emigugu. Kakati tosobola gikozesa mu myaka gya maaso nti nga bwe mulaba certificate yange eno kati nzize ku university okusoma ng'ate wabivaamu n'odda mu birala kati kitegeeza biri wabyerabira. Oyina kuddayo ne bakuwa endala mu ekyo kyokka ky'okoze eki ky'osomye obutafaananako ng'omuntu wa erevu. Kakati okudda ku nsonga yo nti akakiiko kaasaze nga kasinziira ku validity era nako katuufu ne mu validity era bano si batuufu ne bwe kandigenze tekayagadde kwemenya nnyo kugenda na mu nsonga ndala kati validity era tosobola giwakanya nayo that document is not valid. Omanya kigifuula not valid kubanga Walukagga tannaba kumalako university kati singa akomaawo n'awanduka mu kusoma nga tamazeeko university kyogamba ebeera valid. Ekigifuula valid kwe kugindeetera nze agenda okuwa omulimu n'oŋŋamba nti diguli yange eno gye nnafuna liri neddaala kwe nakola ki kwe nayita so si mu mbeera eno mwe tuli kati nga Walukagga tannaba kumalako okusoma kati singa tamalaako ne bamunominatinga n'agenda mu parliament okusoma n'akukomyawo nga bamuloopa nga bamugjayo. Kati si bwe tutyo bwe tukola ekintu empiso tulina kugikuba to prevent era amateeka galiwo to prevent. Omanyi waaki omusango guno ekisooka nze ndowooza nti bakastodiani b'etteeka lino tebaaliteekateeka bulungi kubanga lirina ebintu bingi bitakola ki bye litannyonnyola. Nze ndowooza nti ekisooka makiwa entry yalina okunnyonnyolwa n'obusobozi bwaki bwayo. Ekyokubiri mbi because it discourages education. Omuntu asobola kubanga according ku kye bannyonnyola ku makiwa entry osobola okusomera olunaku lumu aziro ng'aza okwata nga weewandiisa ogenda n'otuula. Ko kutuula butuuzi bigezo. Kakati naye babikuwamu ekyo ky'obadde okola ng'okiyinamu amagezi. Kati nkugambye imagine otudde awo naye yatudde ekibuuzo mu lunaku lumu nange ow'emyaka emeka 2. It discourages education. Era wandibaddewo anti era y'ensonga lwaki eggwako kubanga ekyamazima teyenkanankana na siniya ya 6. Anti kakati kiriwo ekiti kiringanga kugamba oba tewakoze emirimu kimanyi ekidomola ky'amazzi olya emmere. Emikisa mingi nti buli akisima ekidomola ky'amazzi ajja kukola ki kubanga the moment oli waddukira ku luzzi okima ekidomola ky'amazzi aba ayagala kukola ki kizibu nnyo omuntu ogenda ofuna makiwa entry nga talina kyakola ki kyagoba oba ontegedde kizibu nnyo era bwagirekera aba ayina ebiki ebizibu bye. Kakati wandibadde procedures nyingi to give it value.
Anti kati sayimo kiri bwe kiti abantu baffe ba musomo gwalema era oyina bakwata mpola tosobola bateerawo bukwakulizo gwe bwoyagala babateerewo. Musomo gwalema aba ne incapacities nyingi aba limited mu bintu bingi kati gwe kyoyagala bamuteerewo obukwakulizo obungi ate era mu mulemese okusoma. Anti naye kakati jajja is going to dine on a table of those people that went through a lot. Otegera bulungi? Yes. Ekyokubiri interpretation y'akakiiko k'ebyokulonda muteeka teriki guided era muteeka lye bakwotinze ekoma tekiri guided anyway yakubanga abakola olupapulo olwo baalukuwa ogenda osome oba ontegeera olupapulo olwo nga lwenkanankana n'oyo eyasoma wa senior 6 awo mukolere ensobi sayimo era ekyo abantu mbala banja bakyogera temubuzaabuza abantu. Kambuzeyo ekibuuzo. Ebbaluwa eyo teyenkanankana erevo. Bwe batuuka ku university balina epepe endala gye batuula bo. Tebalina. Yenkanankana. Si kye kitegeeza. Era y'ensonga lwaki kati sayimo omuntu ngo oli muyabayaba we twabeerera ku university abasomanga diploma waliwo course unit ze twagattanga ze bayita cross cutting naye nga abali ku diploma basomera waabwe n'abali ku degree basomera waabwe naye nga mukola course unit yetya ffe tulina gundi ze twagattanga course units naddala ezaali mu social culture naye ng'ogatta n'abakola degree bokka aba diploma nga nabo balina gye basomera lwa nsonga ti omuntu wa diploma atwalibwa okuba nti teyaweza principal pass mmeka 2 nti omuntu oyo tebamusomeseza ku peesi y'emu nga bwe basomesa yafuna principal pass mmeka n'abafuna principal pass 2 bavugira ku pavement. Oteekwa okuba obwongo bwo bukwata nnyo ng'olina ne capacity ezikola research naye oli mu mukwata mpola era tebyenkana munnange era nene ebbaluwa teyinza kwenkanankana na erevo lwa nsonga bweti tosobola gitwala n'osaba buli koosi gy'oyagala osaba egi eyekyo kyokka ky'okoze kati yenkana n'eyanga asobola okweroboza n'ensoma obusomesa bwe n'ensoma amawulire n'ensoma biki tibyenkana. Anti era naye ojja kugamba nti ku baana emitwalo 15 ezigenda okufuna ebibuuzo byagyo omwaka guno tulinako abaana emitwalo nga 5 gye gigenda okwenrollinga mu universities zonna. That is the percentage because Makerere etikira wakati w'omutwalo gumu ogumu kitundu. University endala lunando zetikire nnyo ebeera mu baana 10. Kati kikyogezaako kugamba nti eba enafuye kati ku mitwalo 5 oba 6 egigenda okwenrollinga after 4 years betunaalengera ku masters bagenda bbalo 10. Kitegeeza nti abaana emitwalo 59 era paasiripi bagenda gikozesa ekintu ekyo okusalawo ki koosi. Kitegeeza nti era ffe n'emitwalo 59 twenkanankana n'owa maaki wa entule. Sayimo naye kakati eyo saagala tugendeyo kubanga eyo wawabya abantu baffe naye ensonga ekinyusi nga tumaliriza ekinyusi kiri wano nti Walukaga made a mistake era tulina okujoogerako candidly with one way another. Tewali nsonga lwaki yali asaba diguli nga ne diploma zaaliyo. Yali ayikola diploma ye neggwa. Kati kitegeeza ebintu bibiri. Either
Walukagga yali akimanyi nti tali interested kwesimba ku bwemupi. Ne wabaawa abaamusomera nti jangu weesimbewo. Oba Walukagga yalina ekirowoozo ky'okwesimbawo ku bwemupi naye ne yeebuuza ate ku bantu abakyamu kati nga ggwe ovuga emmotoka nze sivuga kati emmotoka yo bwefaamu ekintu gwe ate nojja ne weebuuza ku nze oba okoze bulanda sema bulanda kuba sibimanyi sivugangako ku mmotoka. Kakati ne Walukagga oba yeebuuza ku bayimbi abali mu The Hairs oba yeebuuza kuwani ayisimanyi naye yenna gwe yeebuuzaako yamukolera ettima yali alina genda n'asoma ki era abasajja ba National Council bano mu kubateeka ku nninga bannyonnyole ofulumya otya ebbaluwa eno omusajja n'omulaga nti alina advanced level kyokka ate ne bamugjayo n'oweta omukira mu magulu yannyonnyodde ye bw'ati. National Council yagambye nti eyo ebbaluwa ffe tugikuwanga ekuyambamu egyo emyaka emeka 2 era ne gy'oba ogitwala ffe situmanyiiyo gw'ojja wano ffe ne tugikuwa oyinza okuba oyina omulimu oba gw'ogenda okusaba naye ekuyambako mu myaka 2 nga Makiwa Entry ekyaliwo kuba Makiwa Entry bweggwako ate eno tesobola kuba ntuufu ebbaluwa yaffe era ebbaluwa yaffe gwe wali owuliddeko gye bagisaba nti genda ondeetera ebbaluwa ya National Council nkuwa omulimu. Ate ebbaluwa ya National Council bonna neyasomera ebweru agireeterako ku biwandiiko bye. Nga naye si kiwandiiko kya buyigirize eringa stamp. Era kyali kyansobi nnyo Walukagga gitambulirako nti yiino eva mu National Council njina because it is not a qualification. Anti kale kiri bwe kiti kiringanga nti bw'olaba enswa olwedde enkuyege ziba zaakoze eki era ono bw'agikuwa kizibu ate okukkirira eno mu equivalent ono abanga eyakoze oba okitegeera kubanga oli aleeta empapula ze nga ziri bwe ziti ngeno yeekulembedde kati then he is doing the same job that this one okatagala bulungi. Kakati awo ne watutwala ku nsonga endala nti something must change mu bitongole byaffe. Kayanze kati kino kantumaliriza njagala okubulira ku balooya abali idle guno musango gwa Constitutional Court gutya the idle lawyers that we have ane bwe bataba idle ensonga egenda mu Constitutional Court lwaki kale njagala tukivuge tukizeeyo mu myaka emeka 2 singa Walukagga yasabye obubaka bwa Parliament mu myaka 2 eja Makiwa Entry eyo ng'ekyali valid kitegeeza bali yagendedde ku senior 6 nakyo kikyamu kati ffe tugoyinga extra mile ne tusukkako naawo mu nsala ya byabakama newali nfu eyo eringa bigezo bya interview ebikutwala mu kyomusanvu bw'otamalaako kya musanvu nga toyinza kutwala bigezo bye wakola ebikutwala mu kyomusanvu n'ogamba nti bibi nekyomusanvu nakimala naye nze wendabira nze sikkiriza nti akakiiko k'ebyokulonda kayina obusobozi n'obuyinza n'amaanyi okusazaamu ebintu National Council be yagamba nti bituufu. Kooti yerina obuyinza obwo era Walukagga bw'aba akola apiiru singa agendera ku technicality nti bano abansaliddewo ekitiibwa omulamuzi mbawakanya tebalina buyinza kutunula mu nsonga eno
kubanga Saimo bw'oba tewasoma nga tukolera mu kitongole nenkizuula nti tewasoma si mulimo gwange kugoba ekyala erina okukugoba. Kitegeeza nti Electoral Commission kyadde erina okukola kukwata musango ogwo guzuula n'eguforwardinga. Bali abaawaaba Electoral Commission yandibadde bagamba bagende babitaawululire mu kkooti. Nati mu mateeka tribunal eri mu mateeka. Weeri era ensonga zeekolako si za buyigirize. Za process ya nomination emikono tegyawera biki ebyo bwe bityo. Kubanga capacity y'oku weeyinga ebiwandiiko ebyo naki kooti yeekola ki yerina obuyinza obwo. Kati tribunal tesinga kooti maanyi. Kati naye ekizibu kye bafunye kiri eki apiiru weegenda okugwira wali wamu nti ate National Council gye bandiyesigamyeko mu kkooti ate yo yabavuddemu dda negamba nti ensala y'akakiiko ntuufu nnyo 100 ku kinne waakyo. Singa National Council ebadde egenda kusigala ng'edifendinga certificate yayo eno osanga Walukagga yandibaddeko ne relief. Naye ke baamuvuddemu nze musaba n'apiiru tebatawaana kuba ekiyimirizaawo apiiru eyo nze ŋŋamba erina kuba technicality si substance. Nga tumaliriza kirekawa ekiri mu constituency ani agudde mu bintu awo. NUP yenna gw'enaasongako singa obadde NUP. Kiri challenging kubanga mulimu abantu muleese eyo Sempala akyalimu yali yavuganya ku kaadi engineer teyajja kati musigaddemu Magoola yeyeke yavuganya ku kaadi alimu takyali wa Nuupu Magoola by constitution naye Saimo nkutendesa ebyo kakati mu by'obufuzi constitution yekola watuyamba wetatuyisaawo tugiteeka bbali kati toyinza kugamba si buli kimu nti constitution ekinnyonnyola. Constitution tennyonnyola mbeera ya buntu. Constitution kati emanye embeera mwe NUP gyeri mu kati ekisooka wano NUP has lost. Tegenda kuba na mubaka mu Busiro East. Kakati nze ensonga yange yiino NUP esobola okuluzinga olutalo newangula esobola okuluzinga bbato newangula wo. Olutalo olunene lubadde kujjayo Sseggona n'abaani ababadde mu lutalo abeetabe mu lutalo olw'okujjayo ki Sseggona. Bw'okwata kaadi n'ogiwa ono oba osetinze precedence kubagenda okujja nga independent nze nzize nga senior substitute singa babaawo obuki in a future era nakyo kikola ompulirako bulungi wabula Sseggona bwammi bwa kaadi abamu ku baavaayo abaafyuminga obamanyi baali ba PFF ate nga nabo bamulinako candidate kati nkwata candidate nenjowoowaaki netugenda mu lutalo lwabo nowagira wa PFF netugenda mu lutalo abo okumaamula yaani oba okubiddwa mu bbatu n'olutalo olunene nti kitegeeza buli kibiina kya byabufuzi kyeyagaliza kufuna muwendo Ssemujju we bamuwadde omuntu akkiriza. Kati nakyo tekirina kikikuyamba. Kikuyamba endowooza y'abantu terina kyekuyamba kuba kati bw'owa Magoola
bwatuuka mu parliament contribution ajja kuba agitwala wa mu NUP olw'enkolagana gye babadde nayo bw'owagirwa PFF contribution yabagitwala mu PFF. We are here to consolidate power. Andi ekyokubiri kya mirundi egyo ebiri sente z'ebibiina obukadde 5 obwa iPod n'abantu basobola okwegatta ne babukuwa naye tulina challenge egyo omuntu walukaga gwasobola okuba mu 3 either him ondegedde bulungi ono asobola okufuukira faye ono Magoola asobola okufuukira faye anti kati politics atambula bwati ono bwajja n'afuna amaanyi Walukaga aba agenze kati ebyobufuzi tebiba na kisa nti sayimo mwana waffe tumukwatule ekisa kati ate Walukaga wano mukana akalwa akalimu nga Serukenya yasuka kwesimbawo 2016 ne bamubaka endaga muntu kigambibwa Sajjala ya Beene mbu yali mu mupango obukakafu bwakyo sibukola naye abalonzi ba Ssaabagabo ku birungi Sajjala ya Beene bye yakola okulina n'okukulemberamu okusaba abantu ku luguudo lw'Ebusabala okugaba ettaka bakola oluguudo lwa koolasi baasigala mu kiri Serukenya bajjamu 21 neyegattako ne weevu ya Nuupu Sajjala ya Beene n'ayitawa kaakati obala 2 ono president is man otegede bulungi he can change anti kiri bwe and he has been there for some time kigeza abantu bamumanyi just tafunanga mukisa gwagalwa osobola mu comparinga ne Nalukoola kakati ono emyaka tannakaddiwa tali myaka nga 5 mu gino emyaka 5 asobola okugumiikiriza anti wulira era naye toyina mu preparingira nti omupreparingira constituency eyo lubeerera oyina mu preparinga munnabyabufuzi asobola okuwangula wonna asobola okuddayo Ekinyerere constituency kyeri Ekinyerere ngamba Ekinyerere gye bamuzaala asobola okudda eyo oba asobola okulabawo constituency zeetoolodde awo e Masaka n'agenda azimbayo ennyumba n'akola gulawundi kuba ono enjawulo gy'alina ono teyeetaaga kweyogerako nnyo ogundi abaddewo abantu bamutegeera era nze nina ekirowoozo nti Walukaga wanudde agenda kuyingirako mu paalamenti kyokka singa Walukaga ne NUP basirika abantu boono bayawuzaamu ebintu ebyo aba Walukaga abamu bagenzeewa onajja babbaka Sayimo naawe Sayimo kakati ono ne institution ye birungi ki byosongako bye bakoledde abantu baawo akati njagala kubuuza ekibuuzo bwe kiti Kyagulanyi yafuna obulumeka e Kampala bwe baabala jali emitwalo oba nga 39 yafuna emitwalo 39 Yoweri Kaguta Museveni yafuna obulumeka e Kampala sijjukira buli emitwalo 12 e Kampala wano akalulu kaawo tekalejjeseka va mu koodi ziri kale ne wookasuka mu koodi waawe emitwalo 8 naye gwe engeri gye tujabulizaamu n'opposition wano e Kampala onoonya emitwalo 8 gya Museveni bagamba kale zibirira booti mpa emitwalo 8 gya Museveni we giri wayinza okubula okusonga nedda weewali this is a city kino ekibuga it is a cosmopolitan city kirimu abantu okuva mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo nga bw'osonga waliwo abajja omulonda gwe genda mu Kampala
otuukeko mu gete eyo olaba amawanga agaliyo mayitirivu tolina bwoswasonga nti abo beenaalemu anti laba omanyi abeenaalemu gye bali abeenaalemu ekisooka enaalemu ku buli kyalo erinako abantu baayo 10 kwetandikira ogenze mu kazanya wembadde nkwagala ekizibu kya NRM eyina structures okuva ku ttaka naye kati bo kye bakkiriza tukiyinza okuba twafuna erimbejje ki kati kati ono waaba abadde mu lw'emitwalo 10 ekyewuunyisa Kiyimba ayina weena n'ejjo gisirise buki busirisi tegisobola kuwereena kati awo mu kutagala awo ne mu kuzanya ebyobufuzi ebiriwe gyegatira kwani ku Kiyimba n'aweza 6 ate Kiyimba baba ina 6 balawo 8 kati sebo kankubuli okusinziira ku trends mu constituency eyo nga bwe zize zitambula NRM ezeevuya buvuya emyaka gyonna ebadde tekwatana kyakubiri ku Sseggona ani baddamu esimbawo babadde awo banjingi sobola nabajjukira nabanoonyerezaako nabakolako research nendabira ddala nga NRM nafu mu constituency eyo kati okujjako Kiyimba nga Kiyimba kubanga era emyaka 9 emabega si 9 myaka 4 emabega yali meya kati Kiyimba olwa kalakita ye nga Kiyimba n'abantu abazze bamulyako mu ebbanga lyamaze mu bukulembeze n'okuba nti musajja mwogezi mulungi ate mu abala ebyobufuzi takola statement zonoona zikyankalanya abantu politically kati Kiyimba ayina okumanya nti wazanyirawo opposition agenda mu kalulu nga underdog aba ateekwa okupakasa ennyo okulaba nga awangula kati ndowooza oba omutumye kingi kati kambaleke reaction y'abatuuze ekyengera ne Busiro East nga boogera tunaddamu kale mu bulumi obw'ekitalo ennyo siina ne benyinza kukyogera kubanga ffe okuva olunaku lwayo tetulina kye twalidde tetulina kye twanywedde ebyaddala abantu bo baganye ebivudde mu kakiiko k'ebyokulonda mwami Walukagadde ku ballot paper tewaliwo nsonga emugisa ku ballot paper bw'obanga wasunsula omuntu gwe kennyini n'omulangirira n'eri ensi nti empapula zaleese zikkirizibwa kiki ekikukeeza enkyate gwe kennyini n'ojja mu maaso g'abantu ng'obagamba eki empapula nfu tebasobola kutugamba nti omubaka asobola okuba nga yawaayo ebiwandiiko bye ebbanga liro lyonna ne batuuka okutugamba nti essaawa zino ebiwandiiko bye tebyawera ebyakakiiko k'ebyokulonda binafuya akakiiko so si kibiina bwe kabanga kanoonyereza ne kanominating omuntu nti tukakasizza kati oli candidate genda otandike campaign kitegeeza nti n'akakiiko kalaze nti tekeetengeredde ne banawujose Walukagga President Kyagulanyi n'atugamba yenna obaani gwe tugenda okulonda Bobi Wine gwatuleetera gwe tugenda naye His Excellency waffe tumwagala ffe tulina ekintu kimu NUP kyegenda okusalawo nti kyekineno kye tugenda okubakakasa nti NUP ekyali y'amaanyi kibajja okusalawo kye tujja ogenda nakyo tulindiridde bakama baffe omuntu gubatuwa bwe tujja ogenda naye ffe abalonzi ffe wano nga ffe Busiro East tugamba watali Walukagga tugenda kulonda gwege mazima kusimanyi ne ffe watali Walukagga tetujja kulonda Walukagga mu mujjeeyo amazima ga Katonda mu ggulu tugenda kuwa Magoola akalulu era Magoola waali ayambale era tugenda kuzzaako amagezi amalala waki tunatwalayo Magoola omubaka Medad Lubega Sseggona nze kati gwe mpagira era gwe mbadde mpagira kubanga ekibiina kyange kyakola era akalulu ka Sseggona automatically Medad Lubega Sseggona era njagala nkubulire teyaweebwa kaadi olw'ensonga zaabwe emyaka 15 njagala ombuulire bwe baba nga balina evidence yonna gye balaga nti balina kye bakoledde Busiro East tekiriiwo nsaba bazze Mathias Walukagga mu kalulu tuli 13
ffenna tuyingire ekisaawe ate bamunne yabaayitawo. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel.